Yes, Red Zone TV koli webali kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kubanga nkuwa updates eziyinza okubanga tonnaba kubanga obimanya, oyinza okuba wabitegedde naye ffe eno gye tubeera nga tukusakira ogina okubanga ate obimanya. Gwe omupya tonnaba kubanga osubscribinga ku channel eno, anja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno, kwata kade ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Eyo deployment gy'olaba ebadde mu Kikuubo mu kibuga Kampala, wabaddewo okudeployinga lwansonga Enguumi Enyoose mu Kikuubo. Sisobodde kubanga nfuna entambi eziwera oba kufuna view ennungi ennyo gy'nyinza okubanga nkulaga, naye at least updates zonja zikuwa obeere ng'otegeera. Mu Kikuubo awo abasajja balina omusolo gwe basasula ogutali gwa bulijjo, ate buli mwaka buli luvannyuma lwa myezi nga giijo abasajja bongera aba KCCA bongera omusolo ku musolo. Kati nga sinaba kubanga ngenda yeyo bikuwa, kkiriza nsooke mbabuuzeeko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, wasuza otya, wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi, abali mu America, abali mu Europe, abali mu mawanga ag'Abawarabu, abali ku lukalu lwa Africa, abali mu ggwanga Uganda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala, mwebale kubanga mutugoberera kyemukola kya mutawaana nnyo kubanga mugoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Gwe omupya kikole ng'era bulijjo bwe ntera okubanga nkikugamba, tubeere nga ate tutambula ffenna teweerabira akade aka notification ako kajja kukuyambangako okujjukiza Red Zone TV bw'enaabanga etaddeyo ensonga yonna, obeere ng'omu ku abo abanasooka ng'okumanya nga tewali nsonga yonna gy'omisinga, kwe kasita oba ng'otugoberera mu ngoberera yonna ate n'obanga naawe otambula naffe. Abamanyi mu Kikuubo mu kibuga Kampala, kyemmanyi oba ng'omanyi Kampala oteeka okuba ng'omanyi we bayita mu Kikuubo. Abasajja aba KCCA bakeera ku makya ne bagenda mu Kikuubo ne basolooza ssente ez'enjawulo. Kakati olunaku olwaleero bagenze ng'era bulijjo babeere nga basomesa abantu ku misolo, babasolooza emisolo nga obamanyi property tax, KCCA license, biki n'ebirala bingi nnyo byesisobola nakubanga mmanyi byonna kubimalayo. Bagenze okubanga basolooza naye Enguumi Enyoose mu Kikuubo nga tewali muntu n'owamu gwe bakkiriza kufuluma yadde okuyingira, era ne badeployinga. Nsobodde okufunayo kakiripo akatonotono kankakulage then nzije tubeere nga tutemaatema ensonga lwaki abasajja beekuba. Embeera bwetyo bwebadde mu Kikuubo, ebifaananyi bibadde byakubbirira, naye nga njagala okutegeeza embeera eviiriddeko ekyo. Abasajja aba KCCA bakeera ne bajja nga basikyaginga omusolo, naye nafunye amawulire mbu omusolo gwakyuseemu. Abasajja bayongezza emisolo, property tax bagwongeza, emisolo gyonna gy'omanyi egibadde gisasulwa abantu mu kibuga Kampala naddala mu Kikuubo awo ne mu bifo ebirala muli amaduuka agakola bizinensi ez'enjawulo, mu paaka za takisi n'ebintu ebirala byonna oba ebifo ebirala byonna. Aba KCCA kigambibwa mbu balabika bayongezza emisolo ne gibeera abnormal. Jukira bano abagundi basasula, ab'omu Kikuubo basasula kye bayita property rates. Simanyi oba oyinza okuba ng'otegeera kye bayita property rates, gye emisolo egisasulwa ba owner of the property in respect of which the assessment is made. Okitegeera olina okuba ntugeza olina ekizimbe, ezo sente property rates ze sente ze basasula. Kati kitegeeza ababadde balwana si basuubuzi bokka, wabula ne bannannyini bizimbe abamu, kuba waliwo abamu nga bannannyini bizimbe ate nga be balina mu bitongole ebyo. Kati waliwo ate bannannyini bizimbe ng'ate bo tebali mu bitongole, kati nabo badde beegasse wamu. Waliwo ne kye bayita ground rent, era naye badde bamwongezza nga abasajja babongeza ssente okuviira ku property rates. Kitegeeza bannannyini bizimbe ground rents be bano
aba ground rent mwabasasula rent tugeze okola osuubula olina akaluumu kwe lwotadde edduuka lyo nazo nga rent baamwongezza kwegamba nga tebayongeza balandiroodi bokka nga bayongezza neezo waliwo ate kye bayita street parking ekyo newe sikinyonnyola mulaba bu parking awo ku mabbali g'amakubo kati jukira mu Kikuubo awo temuli parking naye ate n'ebbalibbali waliwo omuntu wasobola okubeera nga aparkinga kati parking oyo street parking sente babadde bazongezza kati abantu ne batabuka ne bagamba naye mmwe mutwagaza ki bannange sente nga nnyingi tetugenda kubeera nga tusasula ne bye tutamanyi abasajja ne bateekawo embeera tebadde nnyangu poliisi yeezoobye nabo nga bwomanyi abo mu Kikuubo embeera tetera kubeera nnyangu yadde eddakiika n'emu era embeera ebadde ya bunkenke nnyo asobola okuba nga ogendako sayidi awo osobola obbitegera oba atera okuba nga otera okuyitaayitawo nkakasanga bino byenjogerako obimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso KCCA jjukira ejja ate lumu ekikujjetera okujja n'etikka bano ababeera bakolera mu nkuubo mu lukuubo awo era nga omanyi nti mu Kikuubo waliwo awo olukuubo abantu batuuza ebyokutunda byabwe bizinensi zaabwe mubimanyi bulungi nnyo nabo bennyini babadde babataddeko omusolo kyokka ate nga babakwata ate nga tebabakkiriza kukola ate nga we babasanga ab'omusolo we bajja bagusolooza ate abakwata we bajja ate nga bakuyoola kati yembeera ebaddewo waliwo ne kye bayita park user fee waliwo parking ezibeera ku bizimbe kati nga bwe bogenda okuparkinga wano ku gate woyambukira waggulu waliwo ezibeera ku bizimbe waggulu waliwo ezibeera wansi eyo mu godown kati nga oba ogenda kukkirira oba nga ogenda kwambuka toyingira nga tosasudde sente ezo nazo babadde bazongezza waliwo kye bayita land fees waliwo kye bayita local service tax waliwo kye bayita building fees waliwo kye bayita local hotel taxi ezo zonna sente zisasulwa abantu abakolera business mu kibuga era babadde bazongezza kwegamba ensasa gebadde y'amaanyi nnyo nange ne ngamba gana mawulire nina okugabasakira mubeere nga mugamanya Enguumi yo Enyoose okudeployinga kubadde kw'amaanyi nnyo amagye poliisi ne military bayingiddewo ng'era olaba ekifaananyi ekyo simanyi bakisobola okuvaayo obulungi ennyo n'oba nga osobola okukiraba naye nga yembeera ebadde mu Kikuubo olunaku olwaleero ate nga si mu Kikuubo wokka ntegeddeko nti n'ebifo ebyenjawulo mu kibuga Kampala bibaddemu ensasa geefaanana bwetyo olw'ensonga nti abantu ba bulijjo babadde beerwanako bambi ng'embeera esusse okubeera nga babayisa mu mbeera etali ya bulijjo gye babadde tebamanyiira naye ng'okusinga kibadde mu Kikuubo gwamanyi mu Kikuubo embeera tebadde nnyangu nnyo ate n'ababadde bagenzewo bannamawulire okufuna content oba okufuna ebifaananyi okufuna updates bajje babawe nabyo tebibadde byangu nnyo nga si kyangu okufunawo mawulire si kyangu kukavalingawo mawulire kubanga abasajja badde badeployinze nnyo ng'ate okulaba ng'okwata ekifaananyi kyonna ebiseera ebisinga oyinza obutasimattuka naawe bakutwala nga mutembeeyi bakutwala nga naawe akolera mu Kikuubo kwegamba embeera tebadde nnyangu naye ate tusobodde okufuna updates ne tujja tubeere nga tuzikuwa weebale kubanga okyatambula naffe ku Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ndowooza tujja kuba tuwuliziganya mu updates eziddako amawulire go nkugambye nga bwe gajja tugakuwa ffe ekyo twakyeyama buli ggulire lyonna erijja tulina okuba nga tukutegeeza amawulire gonna obeere nga naawe tomisinga nsonga yonna obeere ng'otambula naffe mu ngeri emu oba endala embeera ebeere ng'ekutambulira bulungi nnyo Redzone TV kwoli weebale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira.